Abamu abagamba mbu ekivulu kya champion Gudo mbu kyafa. Eri yali charity. Gasajja mmwe mweddeko. Nosange ebisajja ebikulu bivuma champion Gudo omwana w'emyaka 8 ne kino kikaye wisdom ekiyiika endusu. Champion Gudo igwali musango kuguzalibwa mu family tali munjavu etalina sente. Champion Gudo teyakola concert, yakola charity. Charity kitegeza abantu bajja physically. Omanya abagula tebo. Tebo zonna zaali ngule. Namwe mwasoma bivubuka mmwe. Katu separate music concert and a charity. Eri yali charity concert. Munsi yonna abantu bakola charity. People don't come physically. Up to now, people are still sending money to Champion Gudo. Mutujeko butasoma nammwe. Osegera wamma. Alo? Jebale. Honorable Minister agenda ba musawa 8. Nedda kanku tofayo kankukolera appointment. Mwami Faruku omwogezi wa president twayogera ne kankukolera appointment tofayo. Nenda mutegeeza. Nenda kukubira tata. By the end of today's nzijukiza nyina mugamba honorable minister nkolera appointment tata. Sawa nga 12 kwa nyenda mulaba. Kakati yembaddewa. This was a business call. Manye emirimu nange nina mingi. Ndi mbyataka social media. Mpazi mbaddewa. Champion Gudo teyakola ku concert. Yakola charity. Neno osange ebisajja ebikulu ebitaswala nga birwanisa omwana w'emyaka 8. Mwe basajja mwe mugenda kuloga. Mugenda kuloga mmwe. Kwa waliwo omuntu the last phrase of witchcraft is jealousy. Lyeserisemba yologe. Champion Gudo. Banefe natuli bazadde. There is life after social media. Champion Gudo omwana w'emyaka 8 bambi akola ka charity. Azimbire mama we nyumba. Nze jonna badde ne mama wange. Nga tulambula ekisaawe kya mukulu wange hamu. Namumanyi lwaki mamange namulambuza. Mulambuzi iki? She's my mother. Mumbona aza mwezi omutwe. Mwali mulabyeko mamange nga jamito bitali makulu. Hamu mukulu wange. Ekisaawe kyaffe lwaki setulanga bya family yaffe. Junior wano nanga business z'abantu. Lwaki bwe kituka ku bintu bya family yange mummanyira. Madamu loza twagezeyo nga babloga balala. Naye mummanyira. Junior mama wachi myeki alina okukirambula. It's a family project. Mutadde nnyo nammwe mu kirasi zammwe. Kati bwe sitayogera bintu bya mukulu wange hamu nalanga byani. Mbona za mwezi emitwe. Bisajja mmwe mujja kuloga mmwe. Ne muvuma Champion Gudo. A 8-year-old kid. Mukubanga akoze charity ejje mu bwavu. Lwaki mwagala nnyo abantu abali obubi? Why do you want to see people suffering? Mwe mubeera kaawo ne musupportinga banna Uganda bammwe mufiirwako ki? Mufiirwako ki? It's a professional picking calls on life. Boli kole yaga mateeko jaggeewa. Osegera. Boli kola live yo tojja kwatirako simu. Nze nzikwatirako. Akakamanyiro kamwe. Nze ndi professional di. Nze editor wa page eno. Nze producer. Tebampa byakola wana. I pick calls when I want. It's my right. Sijaka akamanyiro. Manyi mumanyira. He's a professional. What ndia ku professionalism nze. Ndi professional okuvadde. Mwasamire muri.
Nzankubira wano gwe nkwata tobala nesimu ene entono. That's why I bought this phone. Eminimo gyagina okutambula. Sirya ku professional sebo todda. Kakamanyiro manyi mumanyira. Gwe bwoli kola page yaga mateeko jaggeewa mu mbona yeye y'omutwe. Nebo obojja wano. I will be interrupted by phone calls. Nze ndi businessman. Tonda bano kwasamirira. I run businesses. Ekyokubiri nina emirimu gye nkola. I work in the ministry. Mumbona ye y'omutwe tuloza ati amuya wasting time. Manyi mumanyira. You think all of us we are jobless. Nze junior nkole I moved the country. I'm a technocrat. I'm serious where necessary. Nze junior wechituka kuwa serious. I'm serious. Era tosha mu office yange notaliko kumanyira. Junior nakulabye ku live please. Don't come to my office at the ministry. You start reminding me. Okay, so what? Here I'm a technocrat. Wano wensinike ebinyo. I'm a businessman. Mbambala nsinga bitamu. Jaku saa 10 n'emu nkubire simu. Nina maduka gange kuhamu. So don't joke with me. I'm a technocrat. I'm a blogger. I'm a businessman. Choyagala chobo otwala. You can love me as a businessman. You can love me as a blogger. You can just love me as a technocrat. Ndi firi ni one. Nze champion junior Gudo. Kakati chobota chitegera mu mbona ye y'omutwe. So mwe abavuma champion Gudo bisajja mwe. Champion Gudo MP. Omano emyaka 8 mumoteka mu struggles mu MP. Champion Gudo minister. Nemwe struggles zibatabuseko mu Gudo eddalu. Ngamba mu abali mu bistruggle byammwe. Ani abibateyakamu. Nechi wisdom kai nakyo kyetaaga buyambi. Kaye you need a charity. Mumanyira abantu abejja mu bwavu, abantu bakira ku macha, champion Gudo myaka 8. Bemuliko abasajja bakulu ne mudda ku radio. Ngale mwina abana. Ne mulwanisa omwana w'emyaka 8. Kati mwesaba bale mu amagezi. Mbu charity kitegeeza people don't come physically. Abantu bagula table ku champion Gudo. Alien agenda okutuuka okukola charity yo nga table zonna baziguze. Ne mukulu wange yamu yagula. Table. Tebyawula charity na musical concert mbu nabyo byasoma. There is a charity concert. Abantu bajja bangi mu charity. Sente baziteeka ku simu. Eri abali mu America. Nga baweereza sente ne wenjogerera kati. Champion Gudo bachamuwa sente. Ne because enugu mwagala buli omwabe ebiwinga mmwe. Abavuma champion Gudo bayine nyumba. Kayasula kazo ku kisaawe apangisa. Lumo 2. Negwe ki wisdom mu mbona ye y'omutwe. Kaye wisdom abantu bali bakwagala. Nga you talk sense. Ne that's how low you are. Nolwani somana emyaka 8. Omwana omuto ne mumuteka mu bya struggle. Champion Gudo ali mu struggle ki. Struggle jali mu ya bulamu bwe. Everybody wants to change his or her life. Muve ku banna Uganda. Temujja kusuula aliyeni simu abamukola. Ensuwe baya balemerera mugende mupame. Beberoko you get a radio station. Never wa airtime to talk about champion Gudo. Munabo bali awo mwe abameze nebyenkwawo. Kai bisajja mwe muswaza ate mweswaziza. Notu yakano kwa umaru kiseka kali South Africa. Tumba avugwe umaru kiseka. Waba avuga uba. Abantu ne bakubula it means everybody is avuga uba. Struggle ya nyoko. Oyina oluganda ku Bobo Wine. Bwana mwaruga mugenda kujja ko Museveni ngatavangako embwa zino. Mujja mutubuteka mu struggle bya mwe byekisiru. Abana Uganda struggle gye bali mu yakutusa bulamu obwabwe. Temutumanyira. Mweso niwe champion Gudo. Mwine emitima emibi bisajja mmwe.
nza noma mu yekaye wisdom bali bagagga bajjo yagagga wala bajjo is right okwogera byayogera bajjaguze makindi agimazeewo kayoguzeewa kaya abantu bakukyaye kaya abantu bakubeererawo naye wakola ensobi ate era oli mu nsobi kayeddayo ku comments ozirabe tusobola okuwala n'ali emiskini talina kye yakola eri yali charity teyali music concert wisdom ogamba wasoma ekigambo charity omanyi tekitegeeza charity tekitegeeza nti people come physically charity teba battle champion Gudo talina luyimba batunda linnya champion Gudo alien lyatunda ne olw'empalanaza mmwe kale owala noti omwana w'emyaka 8 singa abadde Solomon mutabani wa Bob Wine singa mwasama ebyo mwasama lwaki ensi mugifudde nti abalala balina okubeera obulungi abalala balina okubeera obubi singa abadde Solomon ne muzimba ensi nti bo ba champion Gudo tebalina kweyamba balina kuba baavu period n'olwanisa omwana omuto kaye kasita naawe ozadde iza buli muzadde gwendaba ng'ayogera bubi ku mwana gwatuusa okuzaala nkugamba ekintu kimu you also have kids time olutero fena tuli bazadde wano fana ova mu nseeno nononya negwolekera abaana bo naakubula nolaba kiri kibiribika ebisinikira abaana b'abantu kumanyi kaye mu nnaku gy'oyina alien skin si ye yagireeta mwesonyiwe kaye your downfall has been alien abantu kaye nga baatwagala nene okola ensobi wava mu bantu alien kyerandiza alien skin talina gwe yabba musajja atu is there because agasobo njagala mundeetera alien skin gwe yabba agabigali eri mu gavumenti gayinaayina temugogerako nemwe mpalana ya kikaaki bannange wamaaliwo wowala n'omuntu naye champion Gudo yabakola ki abantu mulowoozeza ti ebizibu bye mwina balala be babibereetedde muswadde kubanga mwebuzizza amagezi ne mutuka n'okulwanisa abaana be muzaala kaye champion Gudo omuzaala nga ne woyina abaana kasajja katuka champion Gudo embeera mbi bambi kagala okwejja mu bwavu nosanga ebisajja ebikulu bikavuma mundu akola statement eno byalyose ne bita bananga we tutuuse ensi eweddemu essuubi bwetyo kyannaku bannayuganda bannange kyannaku nti sitaani kati ali mu bantu sitaani takyatuma yeetuukira sitaani takyatuma ebisajja ebikulu ebimeze ebyenkwawa n'amala obudde ku champion Gudo mwana myaka 8 mbo situlwago champion Gudo MP aba situlwago ani yajiba tuma situlwago mwatugamba mugenda kujja ku Museveni mu weekend mungatavangako gwe umarukiseka ani yakutume South Africa jozungira wano tewaliwo mirimo tewasoma oyina kuvuga uba umarukiseka vuga uba yo mirembe okolerere famire yo obwavu bwoliko alien skin si yabukuleetera tomwesibaako si mwana wa nnyoko abamwe erabidde ne famire zammwe tolozungira ku bantu n'obesibako alien yabakola ki mbwa alien ajja kugwa gosula alien gwe wali ozimbyani mu mbona ye ey'omutwe kaye wagana okwezimba atozimba abalala
Kaina ni manyika yinti baiza olimu ku magezi. Nezo lunaku kayere watadiso lwanisa champion Gudo lwena kwewunyiza. Netigera nti actually kayito tegeera. Nzate bwana watu bulijjo manyi nti wisdom. Wafunamu uko ku magezi. Wenna wese bakuvuma buvume buli wamu. Because you're acting stupid. How do you fight a 8-year-old kid who is fighting hard to liberate his life? Not abamulogogwe. You don't call yourself a witch? Febe wekana nabo otulemeddwa okutuwalana. Alieni yabakola ki? God is favor na apiru. Katonda gwayagadde tusobola kumukakanya. Alien yaliko favor. Etali nkolerere. Chayina n'abayimbi abaliwo. Kati tebajja kiba. Alien si yayimbe nnyo. Alien talina nnyimba nnungi ayagalwa. Kayo okwagala tebakugula. Kiveri Katonda. Nebwe munaloga bisajja mmwe. Alien yense mwagala. Alien yakubye concert embalala ne bajjula. Alien yakubye concert eruwero ne bajjula. Alien yakubye concert jinja ne bajjula. God is favor na apiru. Katonda ayolesa obuyinza bwe okukakanya ababeyita ab'amaanyi. Naye mwaja mmwe okutuuka okulwanisa champion Gudo omwana emyaka 8 ebisira ne biberenga ku family zammwe. Wano mu Buganda tetuwala na mukazi ali lubuto na mwana muto. They are innocent. Champion Gudo is innocent. He is an innocent soul who was misfortunate to be born from a poor family. He's helping himself. And you totally destroy a younger soul because you are stupid. You don't think. You don't even know the spelling or you don't know the definition of a charity. A charity means you don't come physically. You send help. America yamba amawanga mu ntalo. Walora byeko center wa America Congo. Are you stupid? Are you stupid? You don't reason? You didn't even go to school to differentiate between a music battle and a charity. Let me tell you, my brother. By the time Alien Skin came on the stage to sing, the tables were already sold out. In fact, up to now, people are sending money to Champion Gudo because it is a charity. And you call yourself an analyst. Uganda to NHC. And a whole radio program, a whole radio gives people airtime to destroy an 8-year-old boy. That is how stupidity, that's how low we have gone. We have lost sincerity and judgment. And we call ourselves, we call each other humans. That's witchcraft. You old men, let me give you simple advice. Stop attacking Alien Skin. Alien is like any other Ugandan. He's a young man living his own life. Alien is not fake, like many of your celebrities there. Alien will tell you what he thinks is right from the bottom of his heart. And you abuse a person because he's original. You wage you own Alien Skin because he's original. He has not duplicated himself. Which type of society is this? Anyway, President Museveni agira akyatufuga. Kawolaba abantu abali mu situwago nga bavuma omwana w'emyaka 8. You people, that's why Museveni is going to be president forever. Because the people you expect to bring change are even worse than Museveni. That's why Ugandans are stuck with Museveni. Because these idiots, these lumpens, the Chisekas, the Kaya wisdoms, if they can malign Champion Gudo,
we'd rather stay with Museveni. What will you do when you get power? What will you do to us? Or not but you are idiots. We live intellectuals. We get the whole economy of the country. Eh? We get the well-being of Ugandans and we hand it over to idiots in the disguise of change. It will not happen. I promise you that idiots will never be presidents in this country. It will not happen by God's grace. Yes, Museveni is bad. Akaaye, the likes of Umaru who malign champion Gudo, 8-year-old. Gwaliyo kirabye mu nsi ki? Munabo baagala buyinza. Anti-power. Power of where? Instead, focus on your struggle. Mwagamba muri mu struggle. Kati champion Gudo MOP. Champion Gudo yababba akalulu. Champion Gudo yasibye ba political prisoners. You find this anyway. Ugandans, Musonye, but at times I get angry. When we mpuliranga nyize because nze wadde junior ndi musiru sisobola kuvuma mwana muto. I'm not like that. I can't. I Bambi sikisobola. I can't. Nze abantu besigwa kuwa ekitiibwa bali basatu ba mama b'abantu. Omukyala nga ali lubuto and a young person. Shame on you, Akaaye. You have turned yourself into disgrace. Wisdom. Oroza wagenda neba bajjombo naye wafuuka mugagga. Wisdom bakozesezza ensobi. Naye ojazira ba myaka egyo nze akubulira nze kyaliwo. Wisdom, I tell you this because I'm your friend. And nobody should tell you, Akaaye, I'm happy with the way you engage your way kutemu. And Akaaye, you started changing this month. Emyezi giri wisdom obadde otegeera. Nga you analyze things ebirimu amagezi. But these days, oba baakuloga, I don't know. Naye yenna gw'okolera. You are on the verge of collapse. And wisdom, you'll come to my home that I know. After getting to know that actually nze yali agamba amazima. Eyo image gy'otambulira mu siiyo. Nze junior mwoli gino. Nagula spasio yange yino. Nze I don't fake life. Because people will find out. Nze junior asula muzigo. Naye omulungi. Wano bangamba sina gyenkola. Nze junior I don't fake life. Yesterday nabadde nambula ekisaawe with my mom. Kati wadde agala ntambule naawe mu mboona ye ey'omutwe. Waliwo ebintu bayizina ndi serious. When I'm with my family, I'm serious. Nze sibangako wammwe. Nze amwe true friend. Mbayo story eno. Bulunoke mu mwesonyiwe. Nalabyeyo abawa Bulunoke advice. Bulunoke owedde, Bulunoke talina kyawedde. Life ekomye, Bulunoke talina gwe yasse. I disagreed with my father yesterday. Daddy wange mbu Azalukuse. Mbu kubanga mbu nakola ekibiina ekikuula abakazi. He was angry. Namugamba naye daddy wakanzalukuka emeka. My father told me mbu Azalukuse mbu lwakuba mbu nina younger boys. Nemuga dad onakoma ddi okunzalukuka. Okay, nzaluka omulundi gumu ekyo kiggwe. Daddy nangamba mbu amanya yaganzigyeko. Yatumye sentongo. Nze family yangu badda. My family chased me away. Mbumba swaza. Cause okay, if they don't want me to be part of the family, it's okay. Buza kasuku. Daddy yayombi. Era nanzalukuka. So I'm fatherless. Wendi one. I'm fatherless. Lezo roza junior fayo.
nze mune bango badda mu family. So daddy wange yabadde munne munyivu era Yanga Boys Married Association si kyali member. So Luno ke my brother tewaba kulimba mbo obulamu bukomye. Many Ugandans have done worse things. In fact Luno toyina na kibi kye wakoze wasse muntu ekintu kyotakulanga mu nsi totanga omuntu. That's the worst. Nembu bine bikazi bye wakudde Luno ke naba abakuwa advice nabyo bye bakola. Lwakwa Uganda nizimba manyi buli omu akola evil. Lwakwa abantu tebamumanya kati yene yefula nti ali perfect. Luno ke wama you have done nothing wrong. Toba danamu. Live your life. Be cool. Sibye bikweretako. Siwanga nti Luno ke balwepinga bulwepizo. Ebyo bikazi byennyine bye byereta. Kati what has Luno ke done? Nalabya abamuwesa advice. Luno ke you have done nothing. Abanayuganda basama nnyo. Those women are the ones who come to Luno ke. Abalwepinga. Kati how can you say ti yakoze kibi? Temukisusa ate namwe mutujeka akamanyiro. You are acting rich, you are also poor. Namwe muli kumanyiga musiwa. Very many people here are surviving on sex. Hello? I'm okay, sir. How are you? The going is okay, sir. Yes, are you an officer? Yes, I was driving. Let me park and I call you, sir. Yes, sir. So, no? They are now calling me in office to do some things. Let me just call it a day. Thank you so much. I want to have a following up, but of course my dad is not happy with me. Yangu bye mu family mbu nfumbirwa. Nze juni yambera mu bibozi byange. Sinafumbirwako musajja wattu. My dad was angry. Ofumbirwa otya? Weise chamani waba afumbirwa. Mukwana ekibina nakijjeewo kale n'olwekyo. But the good thing is my dad, of course, he will support me. Nyenda Dubai. Abantu be Dubai nga 3 October. Mufune tickets. People get tickets enaku ziweddeyo. Dubai 3 October wetulyawo mpaka nga 10 ne Donzela birthday ya Donzela. So Dubai buli kimu kiri settled. Nyenda kujja mwena abagala okundya. John yasekulabangako simanya John ya mwana gwe nkwagala nnyo. John yonkolera Dubai. Ate bwenve Dubai naku ntino nnyo njolekere UK. Sigira. So mwena mwegatte. Junior njagala kuyingira kibiina kye kya Yanga Married Boys Association ba member bonna bali Dubai nzija kuba waandika. Registration free. So mugule tickets together kwa nekauka sita. Go home, idiot. What do you look at me? Am I related to you? Wama together kwa nekauka sita ba bano basombo because they are seeing a celebrity. Together kwa nekauka sita we are going to be with Fefe Busi. So bambi abe Dubai mugule tickets. We shall be there. Waliyo conference nga 3 September omwezi guno egenda kubera ku hotel Kotorio sawa 3. Mwe nabagala okuyiga emirimu gya online blogging e-commerce simanya virtual